Yes, Fadi TV ujimbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngena kubasaba musubscribing ate munyigene kade bitabusibwa Pastor Tom Mugerwa ngenda kwambe kutusa ko songa ati waliwo n'endiga bambi efudde olwa pastor wayo kubanga yafiridde mu kabenje mbina masawo endiga munnange eziyisemu pressure egikubyemu katono okakananga bambi mukazi watu azikidde naye olwa pastor we okumanya amawulire nti pastor we yakoze ekiyafudde ebya Pastor Tom Mugerwa kubanga ayina ensimbi mpitirivu kwa akawunta ye tebinaba kubanga nayo bikola ki tebinaba kubanga nabyo bigwa poliisi bamutaddeko bambega okuvaali ekibuli okubanga banoonyeza ku nsonga eyo ensimbi bagamba mpitirivu kiba kiragandoza Pastor Tom Mugerwa mulanga akasimbi k'endiga akakuuma bulungi akakuuma bulungi munnanga yakiba kiragandoza ayina endiga nnyingi ezikola ki ezimukkirizaamu poliisi yalayisedde okubanga ng'ekola ki ng'etunula mu nsonga z'abapasita banene bapasita batandise okubanga bakola ki babatunulamu nnyo ne pasita Bugingo Ojjukira Church wali weri ku Kanani bamutaddeko amateeka amapya bagamba nti abantu yandibadde abazimbira church nti munnanga abantu beyagalire mu ddiini ey'obulokole bino ebintu biri siriasi abasinga babirabanga katemba n'ebintu bya ddala biri siriasi bapasita bataddeko akazito Pastor Bugingo bamutaddeko akazito simanyi bw'anaalemu okuzimba church ku mulundi guno nja kuweewuunya nejjukira bamutaddeko obukwakulizo nti bw'agaana okugizimba ebya church abikole ki abiviremu ddala kubanga bakola okulaba abantu enkuba ng'ebakubira ebweru bagamba nti abannange bapasita tubataddeko amateeka muzimbire abantu church bino ebintu biri siriasi bamutaddeko akazito Pastor Aloysius Bugingo munange byebyo ewa Pastor Tom Mugerwa ate bamutaddeko kazito ka ssente bagamba lwakizisusse obungi ku akawunta abasinga beebuuza omuntu okuba ne ssente nnyingi ku akawunta eya banka musango nagwo mu Uganda abasinga bakyebuuza musango story ki baba banange bali mu kunoonyereza balabe kubanga zi mobile money zajjula zi Airtel money zajjula MTN mobile money zajjula Stanbic Bank eriko ssente empitirivu Centenary eriko ensimbi empitirivu beebuuza ensimbi ezo sitole ki ezo ssente nga zisusse obungi pastor bagamba bannange ezo offer tree za ndiga zange jasibiraba ebyo poliisi egamba birabo kale kaseka tunoonyeze ku nsonga eno naye nga just poliisi egamba tiwali buzibu bwonna just bo baagala kumanya kubanga poliisi egamba nti abasinga balowooza nti obaoliwo poliisi erina akakuku ku church eya MCF eya Christian Fellowship oba nti balina obuzibu bwonna ne Pastor Tom Mugerwa poliisi egamba nti bane titulina buzibu bwonna na Tom Mugerwa pastor tumwinaako buzibu fe just twagala kumanya bumanya era poliisi egamba nti bwe nabategedde ekituufu Pastor Tom Mugerwa ejja kukola ki ejja kumuleka ejja kumwesonyiwa kasita naabanga etegedde ekyokola ki kyeyagala ng'efunye ekyekola ki information gyeyagala eyo nga nvuddeyo nenziko sadize eno bagamba nti gwe baabikidde pastor we poliisi azimukubye naye n'afiirawo endiga munange bwete bwe yafudde pastor yaleese obuzibu pastor bamubikidde nti afudde asaategedde nti pastor we afudde ne bambi n'akola ki naye nassa omuka ogw'enkomerero n'akola ki naye n'akutuka munnange byebyo pastor agirwako ndowooza ye Pastor Sharifu yafiidde mu kabenje wali ku Northern Bypass yafiidde mu accident musajja watwe Pastor Sharifu basinga bibuuza ne kati Pastor Sharifu lwaki abadde pastor ng'ate yeeta Sharifu musajja mukulu yali musiraamu yasinyalokoka bulokosi n'erinnya teyakola ki erinnya ati yalikyusa omugenzi oyo amanyikiddwa nga Pastor Sharifu munange byebyo abimu ku ebitambulatambula akadde kano ku mitimbagano abasinga bagamba naye endiga etuuka etya okufa oba lw'ekibalo kigenda mu maaso wakati we ne pastor abasinga baganya okukkiriza nti omukyalo ne badde just ndiga ya pastor Sharifu ne bwe namuyita pastor yiga sonnange oba mbadde kinange ndi waddewo enkolagana wakati wa Pastor Sharifu ndi n'endiga eyo gwe ndiga otuuka otya okufa otuuka otya okufa mpoziko ng'abadde bbaawo abasinga bagamba teriyo ndiga eyinza kwagala pastor waayo kutuuka ku eryo ssa nga bw'afa nga naye poliisi zikikuba neefa abamu bagamba nedda walabika waliwo ekibali kigenda mu maaso wakati w'endiga eyo ne pastor
abasinga balemezzaamu bagamba endiga eyo waliwo ekibadde kigenda mu maaso wakati waayo ne pasita. Omukyala toyinza kuzirika buzirisi bw'otyo nga tewaliwo kyamaanyi kibadde kigenda mu maaso wakati wo n'omusajja. Kibategeeza nti wabaddewo akakuku ak'enjawulo akabadde kabagatta ye ne pasita. Omukyala ono endiga yakoze ki? Endiga eyafudde. Era abasinga bagamba maama endiga nga zisuusizza okwagala. Olwa ne bapasita baazo bafa nazo ne zifa ne zikubwa puleesa. Abasinga baganyukkiriza nti omukyala ono Just Bambi abadde akkiriza nnyo mu pasita we era kubadde kwagala kwamuviddeko kubanga akola ki? Kwamuviddeko kubanga afa. Abasinga baganya okubanga babikkiriza bagamba nedda. Baganya okubanga babikkiriza ebyendiga bye yakoze ki? Ebyendiga Bambi yagambye nti pasita waayo yakoze ki? Yagirumye. Era kino yakoze ki? Yamuviddeko kubanga afa. Basinga baganya okubikkiriza bagamba nedda, tetujja kubikkiriza. Munnange byebyo okufa bwe kutyo nze okwesanga tewabaddewo nkolagana ya njawulo Bambi ng'abasinga bye balowooza. Oboolyawo mukazi wattu Just yabadde pasita we amwagala nnyo ate nga n'ekirala yabadde entuuko nga waakufa. Manyi n'entuuko naye teyeewalika, entuuko teyeewalika ebyaddala. Munnange byebyo mukuba ebitulendinga ku mitimbagano akadde kano. Endiga yeeyo munnange yafiiriddwa pasita waayo nayo neekola ki? Nayo neezirika Bambi olw'okwagala n'omukwano gwe yabadde eyina eri pasita waayo. Munnange endiga entuufu erina true love, olina okwagala okutuufu. Byebyo ngenda kuba nzigyawo kano akantu endiga ogirabe bulungi mu kifaananyi ekiri fuulu olabe endiga gye nkugamba bwefaanana. Endiga yeeyo baasi kifaananyi kyekyo eky'endiga eyakoze eki? Eyafudde. Yakubiddwa puleesa oluvannyuma lw'okumanya nti pasita afudde. Munnange naye neekola ki? Nayo neekakana ng'ekoze eki? Nayo ng'efudde. Munnange byebyo kitalo nnyo ekya pasita Sharifu kw'ossa n'endiga ye. Munnange bitiisa bikaabya maziga gokka. Amawulire ga leero gonna gasinga gabadde ga ntiisa, gabadde g'amaziga gokka naye nga Katonda atuyambe ennaku eziddako zibeere kirya zibeere malembe. Mbatumiddeko abali Qatar ne Saudi Arabia mube bulungi. Fadi TV mweraba.